Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange mbanirizaako eyakategatako akadde kano tusinzidde Kampala mu ggwanga Uganda era nga olwaliro luno tugenda kuba tunyumyamu ne baganda bange abali Dubai awo okuli Michael Mukalazi nga kwotadde ne Kim Waswa ne Ziadi bajja kuba nga batwegattako along the way. So nga sinaba kuwananya obokwe okugenda ewala wonna njagala kusooka kwanirizaako abagenyi baffe bano batubuzeeko nja kusooka ne Michael Mukalazi owa mu Calnet Global Services tukwanirizaako ku show. Nange nsanyuse okubalaba ku mukutu guno ogwa Extra Digest mugoba nsonga. Mwebale kubeera nga mutuweereza, mwebale kutukkiririzaamu kutuyita ku channel kuno okulambula ensonga emu oba endala kubanga bingi nnyo abantu basaanye okumanya ate nga mmwe musobola okubeera nga mubatuusaako nga tuyita ku mukutu guno. Kim Joli. Okay, Michael. Ebo. Nja kusaba nga Kim bw'atwegattako maaso awo olwa technical issues. Njagala onyonyole bannayuganda abatulaba wabweru wa Uganda mu Uganda n'abali mu Dubai. Embeera eri etya? Tugenda kusooka n'embeera y'omuggalo tebakkiriza nnyonyi ziva wano kujjaawo. Esebo. Embeera eriwo essaawa eno nti akawuka keeyongedde mu nsi yonna aka coronavirus oba COVID-19 nti tebakkiriza nnyonyi ezimu eziva mu nsi endala okujja wano naye katwogere ku Uganda wadde n'ensi endala zonna nzigale naddala okuva wano mu Asia ensi eziri mu Far East kati nga bw'olaba zi India nga bw'olaba China nayo baagiganya okujja wano, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Nepal. Ne Uganda naffe batume batwalira mu batwalira omwo oba n'ensi endala za Africa olw'okuba nti nno akawuka keeyongedde mu nsi zaffe ezo wammanga ate nga n'ekirala abantu bajja nnyo wano nga tebeekebezezza naddala ensi ezaffe eza Africa. Nti Uganda numbers zaali ntono nnyo n'okusinga India naye olw'okuba nti abantu tebeekebeza bafuna fake results ne bajja mu nsi ne bayingira bagenda omukebera ng'alina akawuka ffe kyekyatuggazaawo nga bannayuganda otherwise twandibe tebannaba kutuggalawo naye ekyo kikyatuggazaawo kubanga abantu bayingiranga n'akawuka wano ate nga ali ku airport alazeeyo negative naye bagenda okukebera ku airport wano e Dubai ng'ate ali positive ate nga yagenze dda mu bantu bangi. So ne batuggalawo era tetumanyirwa bagenda tuggulawo naye nga tusuubira nti mu Gw'omunaana nga lumu bayinza okuba nga batugguddewo bwe banaba tebongezaayo. Y'embeera eyo ssebe eriwo essaawa eno. Tutebwamu ssente aba Roast Coffee Academy basangibwa Abu Dhabi Alwada Mall nga bano batendeka ba baristas abakabi ate nga ne Uganda baguddewo etabi mu bitundu by'e Najjanankumbi awo ku Stella wakati wa Church of Advent n'Ennyondo Club. Aba Roast Coffee Academy bano bakugamba nti alina omukolo basobola okujja ne bakufumbira kacaayi ate naawe alina coffee machine nga yafa bagikola service ayagala ogipangisa bazipangisa n'ayagala ogigula bazitunda beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga bo baganda bange aba mu Calnet Global Services bano nga bawangalira Dubai bajja kutwala okuba ekyeyo mu Dubai. Mwena Uganda ali mu Dubai nga visa yo ekyaliko oba nga wadde yaggwako bajja kuyamba processinga visa ate nga nawe muna Uganda ali Uganda osobola okukwatagana mu Calnet Global Services bali ku Facebook mu Calnet Global Services MUKLNET mu Calnet Global Services. Okay, Michael nkomyewo gy'oli. Njagala otanye ensonga oba onyonyole bannayuganda abakulaba. Ground eri etya? Baganda baffe ne bannyinaffe nga babatikka ne babakomyawo Uganda forcefully buzibu ki kyekyatuuka mu UAE awo? Ekyatuuka mu UAE wano njagala kukiddamu bwe nti baakola ekikwekweto sina mu UAE wokka naye mawanga mangi nnyo era amawulire gafulumiza leero aga wano ne galambulula ensonga eno kubanga abantu babadde bagyogerako nnyo. Baakola ebikwekweto bakita human trafficking oba kye bayita batya okukusa abantu
ne babaleeta mu nsi ez'enjawulo ate nga tebalina biboogerako bubumenyi bw'amateeka. bakola ekikwekweto kino mu nsi 47 ng'amawulire bwe gatugambye oba nga authorities e Dubai bwe zatugambye oba mu UAE nti ne UAE nayo nga kweri kwaga amawanga 47 okusobola okubeera nga bakwata abamenyi b'amateeka n'abo abali mu nsi eno nga baliwo mu bumenyi bw'amateeka. So amawulire gatugambye nti basobodde okuzuula abantu ba criminal gangs 286 ne bazuula n'abantu abasoma mu 4,000 abakukusibwa okuyingira wano oba abali mu bumenyi bw'amateeka wano mu UAE. Nga abasinga okukusibwa okujja wano bava mawanga ga Africa ne mu Asia, ensi ezimu eziri mu Asia mu continent ya Asia oba semazinga Asia ne ya Africa. Abantu abo ne babeera nga babakwata nga bajje bakola ekikwekweto. Ekikwekweto bakikoledde mu capital mu Abu Dhabi gye bakikoledde, tebakikoledde Dubai. So bakutte abantu abamenyi b'amateeka oba abantu abatalina biboogerako bulungi wano n'abo abakukusibwa n'abo baganga stars ba criminals nga bwe gambye bakutte ba criminals 286 n'ogattako n'abalala abasoba mu 4,000 wano mu UAE naye nga byabadde beegattira mu nsi zonna ensi 47 okubeera nga Interpol, International Police enoonya abamenyi b'amateeka abeekwese mu nsi endala ezo. So amawulire gatugambye nti bakutte abantu abasoba mu 5,000 across the 47 countries. Naffe bannayuganda naffe batutwalidde bakutte abatalina biwandiiko bannyinaffe ne baganda baffe ne babakwata naye ababadde n'ebiwandiiko bamaze ne babaleka ne baddayo mu bantu kubanga babadde tebalina musango gwonna nga bali wano mu mateeka matuufu. Ensonga eyo bwetyo bwe yabadde okusinziira nga ku mawulire bwe gabadde gakirambuludde. Yesebo kale tuli ku extra digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa ku line tulinako muganda wange Kim netubeerako ne Michael Mukalazi mu Calnet, CEO mu Calnet Global Services. Before nga sina crossinga kudda wa Kim njagala kujjukiza nti Almeredian Ventures Limited abasangibwa ekkata bano bajja kutwala okuba ekyeyekkata nga bakujje Uganda. Era nga Almeredian Ventures Limited bakugamba nti banoonyeko ku namba z'essimu ezo zolaba online zetukuwandikiddeko wansi awo oba ogende ku offices zaabwe wali Entinda nga wakava ku Hardware World n'oyingirako munda awo Cafe Stage ojja okubanga owasanga. Bano bagenda kutwala okuba ekyeyo strictly mu kkata. Ayagala okuba ekyeyo mu kkata bajja kutwala okuba ekyeyo mu kkata. Munnayuganda wangalire ekkata beekwate. Munnayuganda wangalire Uganda ng'oyagala genda kkata beekwate. Okwewala okuwubisibwa bano tebakutwala mu nsi ndala yonna bakutwala strictly in Qatar. Ate nga aba Dynapharm bano bagenda kuyambako ku ndabikayo, bagenda kuyamba okutereeza omubiri ogujjudde acids, oils, cholesterol ziri high, byonna babikolako bakuwa supplements eziyonja omubiri gwo ne zikunuunamu obutwa butayitiridde. Kugamba bakuwa amakerenda eddagala ebyokulya n'okunywa ebibalansinga omubiri gwo ne gubeera nga gutambulira wamu nga bw'aba cholesterol obeera n'oyo amala bwe zibeera sugars obeera n'ezo ezimala bwe kubeera nti omubiri gwo wabweru waagwo nina mbalabe nina kino byonna babikolako ate nga bakozesa ebintu ebiri nakyo ate nga biri organic. No additives ate nga tebirina side effects. Basooka kukebera nga tebannakuwa kintu kyonna. Aba Dynapharm ojja kubasanga wali Mackenzie Kololo plot 19 ojja okubanga obasanga. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Michael Mukalazi owa Mukalnet Global Services ne muganda wange Kim era nga naye wa Mukalnet. Kim. Yes please. Bannayuganda bali baagala kumanya twawulira amawulire nti abantu abatamanyikiddwa bakkakana ku munnansi waawo be bayita abaloko ne bamutta
ne kiviirako emberebezi eyaleeta emisinde mingi mu bitundu byawo. Tunnyonnyole. Okutwaliza wamu Ibra ensonga enebweti nti ebiseera ebisinga abantu abakola oba abaweereza olugambo abeefula abakola olugambo tebaagala kwogera mazima oba abantu abasindikira abantu information tebaagala kwogera mazima. Naye kino ekintu katubeere clear. Ananyiga anansonyiwa anantwala obubi, I'm sorry for that, but twagala okugezaako okukiryalinga ekifaananyi ekituufu naddala ku side eyange ng'ava mu Uganda oba East Africa. Bwe ntandikira ku side y'abavubuka kituufu kyaliwo Abu Dhabi like now kati kigenda myezi 2 kyaliwo emabega. Baali ba Nigeria abaalaba omuwarabu wano ayitibwa muloko munnansi wa wano bamuyita muloko. Kati bwe baamulaba baamusubiriza okuba ne ssente. Mu kumusubiriza okuba ne ssente baamwataakinga yalina omukazi teyali muloko, omukazi yali mu Morocco. Mu kumusubiriza okuba ne ssente ne bamwataakinga ne bamukuba ne bamuyisa bubi okakkana nga bamusse. Mu kumutta bagenda omukebera teyalina ssente, bano ssente atambula nazo nga ziri ku ATM card. We baamuttira baali tebamanyi nti waliwo kamera ezibalaba. Mu kumaliriza okudduka ne badduka ne bagenda. Kamera ne ziraba nti system ya wano eya kamera ekola nnyo. Digitalized. Ne baba followinga ne balaba ekizimbe mwe bayingira nga bagenze. So nti era ye operation temwasooka okulaba nga kino ekyabaddewo recently tekinabaawo. Yeri operation gye basooka okukwatirako abantu mu Abu Dhabi. Kati in the same month then nekijja nekihappeninga mu wano e Dubai wano. Naye e Dubai ate tebaali nti batta munnansi. Wano e Dubai baalwana aba Nigeria still bwe nnyini baalwana mu bintu baali beebanja ssente. Mu kulwana bo bennyini ne beetemaatema. Era bwe kiba kisoboka ne vidiyo njazi kushalingira wano mu Dubai wano Faz waliwo ekifo bakiyita Fujimla, waliwo awo ekizimbe bayitawo Faz ne beetemera that side. The same month ne kihappeninga e Sharjah. Era e Sharjah waliwo gange y'abavubuka y'aba Nigeria bo bali awo kangambe nti nga e Kampala bwe nalaba nti bakifeesi oba abaana b'eripanda. Kati abo bo bakubanjiza. Bwe mbayibula nakuwola ssente n'ogaana okusasula ssente zange ngenda ne nkwata ssente ne mpa abo abavubuka ne mbawa ekifaananyi ky'ennamba y'essimu ne mbalagira n'owosula. Abavubuka abo babayita batya? Erinnya liri mu Nigeria kigambo bakozesa ekigambo kya Nigeria. Nabuuzaako mukwano gwange agezo kinnyola naye nga ngamba kitegeeza gang. Nga bwe tulina bakifeesi wano ne balipanda e Kampala. Nga mulina kifeesi mulina balipanda obukolwa ezo ganga west. Kati eno yeebeerawo y'aba Nigeria yeekubanjiza. Kati bagendayo ne bakwata ssente ne bawaabo nga balina omuntu gwe babanja. Kati mu kubanja bwe babasasula ssente ne bamutwalira bagende babanja oli basooka ne bakkubira essimu ne bagamba omuntu bw'ati ne bw'ati omumanyi nti mumanyi basse mumanyi. Kati bwaga nti omumanyi akubanja takubanja nti amanja njoke nga bagamba ssente z'ogenda zimuwaddi nti enkya oba okwosa enkya. Bakuwa obudde ne baggumiikiriza. Kale baggumiikiriza obudde obwo oluvannyuma bajja ng'obudde buweddeko. Kati okujja baba tebazze kubanja. Era bajja ne bayingira mu bed space nga bw'omanyi bula bwe walaba e Dubai embeera abantu gye babeeramu nti omuntu omu abeera ne room ng'erimu abantu nga 6-7 abasulamu. Kati bwe bajja okubanja basanga buli gwe basanga mu nnyumba kangambe nti kuli tekwali kutema bula kwali kusanjaga. Baatemaatema buli muntu eyali mu nnyumba. Ekisooka kamera zaabakwata nga bayingira ekizimbe. Bwe baali mu lift ne bajjayo amajambiya ne bagasikayo nga bali mu lift. Ne bayingira ekizimbe n'ejjambiya nga baziraba n'ebigundi balina emitayimbwa
nga kamera zibalaba ne batema bannaabwe bonna embeera ali mbi kati unfortunately tetumanya leakingisa ka video ako kuba ezo stories tezikkirizibwa kupostingibwa waneeno tebazikkiriza video neeriikinga neraga ekifaananyi kibi nnyo ate neeno eyawano nayo neeriikinga so nti ebikolobero byonna bw'ogenda okubyetoolola bwoti byetoolera byekusira ku baddugavu saagala mbeera egamba nti Banigeria bokka be bakola ebikolobero bino ebikolobero bino byegattamu n'Abannayuganda abamu mulimu Abannayuganda abavubuka abamu okakasa yes ng'abamu baali babbye Kampala ne bavaayo ne balinya ne bajja wano esitulu emize ne gisigala nga gyegimu bwe bajja ate ne bakwatagana ne bano emize gisigala gyegimu kati ate ekintu ekirala bwe nzira ku sayidi eri nti ate Abannayuganda naddala bannyinaze bo kati ate kiri wasi mu nsonga ya prostitution kisusse nnyo tugenda kukoma waawo mukalazi nkomyewo gy'oli njagala tutunuulire mmwe abafunira abantu emirimu ekikwekweto kino bwe kyajja eky'okudipootinga abantu okubaza mu nsi ez'enjawulo ku Ssemazinga Africa n'ebitundu ebiriraanyeewo mwayamba mutya abaana abo abaali bakwatiddwa kyabakosa kitya kyagonjoolwa kitya njagala kuddamu bwe nti muganda wange Ibula nti embeera eyo engeri gye twagikwatamu eyali nyangu n'akamu omanyi ekikwekweto kino kyamala ennaku 5 zokka tetwogerako nti Bannayuganda babakwata bangi batukubiranga amasimu ng'obuuza munno olina gw'omanyi oba owulira wolokosibwa social media agamba nange mpulira biwulire temugandi n'abantu abasoba mu 1,000 wano mu UAE naye sinawulirayo n'omu ampa ripooti nti gundi bamukutte oba ono bamukutte ne mugamba abasinga bonna be baakwata tulina kusobola kubayamba baganda baffe abo olw'ensonga kino ekintu kyali kya Interpol Interpol yobanga yeyingidde mu kintu tolina ngeri gwe gy'osobola kiyingiramu era bagenda okukwata omuntu oyo ddala ng'asaanye okubeera nga bakola ki nga bamukwata so awo tetulina basobola kubayingiramu kubeera nga tugonjoola ensonga eyo naye baba nga babakwata bulungi nga temwalina misango nga babazaayo mu nsi zaffe balina gye bayita deportation naye nga deportation eyo emala emyezi nga 6 then obeera ng'okomawo era twabagamba abamu bane bamina tumanyi waliwo emala emyezi 6 waliwo n'emala omwaka ogumu nga teri permanent nti singa babeera bakutte ne batunula mu nsonga zo ne bagamba ono abadde tannaba kubeera mukyamu nnyo naye Interpol ebanga yabadde ekoze ekikwekweto ekyo nga yegasse wamu n'aba wano e Dubai ogenda okulaba nga ebimu tokyalina kyakuzza naye era twabagamba bwe baba nga bakuzaayo mu nsi yo oba mu Uganda katugeze Uganda eyaffe ng'olaba tolina musango gwonna tuweereze passport copy yo tugende tukebere mu migration tulabe ddala osobola okudda wano oba tosobola kudda osobola kumalayo ebbanga kyewaffe olyoka okomewo bangi baatuweereza empapula naye empapula nga ziraga tebasobola kudda babajjako eriiso ate baali bawangalidde muno okumala ebbanga nga tebalina mpapula ziboogerako overstay era abantu abasoba mu 4,000 si Uganda yokka abantu abasoba mu 4,000 babakwata wano mu mawanga ag'enjawulo aga Africa n'ag'omu Asia ne babazaayo mu nsi zaabwe era abamu tebasobola kuddira ddala wano sinafunayo n'omu ampeereza passport copy ye nga basobola omukkiriza okudda wano abamu tebabakkiriza na passport kuzikimaziro gye zaali naye lwakuba nti wano gavumenti ya wano ebeera ne system passport ebeera mu system era bw'ogenda wali bateekako tikigalo ne bakuggyako eriiso ndowooza walaba nga bw'oyingira wano ne bakuggyako eriiso n'ekigalo bye bateekamu ne balaba passport yo ne bamanya kati gwe owedde era buddamu n'oteeza passport number yo wano tusobola okumanya nti kakati gwe osobola okudda wano oba tosobola kudda wano olw'ensonga eyo so naye nga siina nnyo bantu bangi nnyo be naafunye
nga victim obanga mikwano gy'aba victim. Embeera eno Bangi. eyadduka n'omuggalo ekosezza etya labor exporting mu Dubai? Embeera eyo etukosezza nnyo ddala olw'ensonga nti tosobola na kufuna muntu kwegamba kampani zalinga zigabira abantu emirimu bangi nnyo naye kati ne batandiwadde mulimu bamuwa omulimu lwakuba tebalina wakujja bakozi ensi zonna nzigale ne bagamba nti bane twagala owerisi erimu nga talabikako ng'olina kutwala mulema. So embeera eyo olumu ebaddewo wano eno nti badde bayinza okugoba ku mulimu tebakyasobola na kugoba ku mulimu kubanga tebalina replacement yonna. Ate jjukira tugenda mu expo 2020 egenda kutandika so beetaaga abakozi bangi nnyo naye naffe batugamba bannaye mulina abakozi tubagamba ate baliwa. So embeera eyo eriwo era bitukosezza nnyo naye nga ne gavumenti ya wano begiyisizza bubi economy ekyuse nnyo olw'okuba nti covid ono eyaleese obuzibu obwo. Yesebo. Aba Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka buli kimu kitambule bulungi nnyo. Beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga nkujjukiza Sun Cargo teri ku Facebook era bw'oba okolagana ne bano bakubire bukubizi namba ya simu ze tukuteera wansi awo ku screen buli kimu kitambule bulungi nnyo. Basangibwa ku Arua Park Kizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 omwaliiro ogwo kubiri ku Arua Park. Then baganda bange aba Ross Coffee Academy okuva wali Abu Dhabi Alwada Mall UAE Airport Road bano bajja kuyambako okutendeka okubeera barista owakabi buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bwamala okutendeka bakufunirirawo omulimu naye nga ate awangali e Uganda nawe ngamba baguddewo ettabi awo enajja nankumbi ku Stera nga wano balinawo coffee machines ez'okutunda balinawo coffee machines ez'okupangisa haya ate ne babeera ne kafulu akanika coffee machines ezaafa. Owa restaurant ne hotel n'amaka alina coffee machine nga yafa jangu bagikukolere buli kimu kitambule bulungi. Ate naawe ateekateeka okukola omukolo kwanjula kukyala birthday mbaga baby shower bridal shower byonna osobola bahayalinga ne bajja ne bakufumbira kachai. Ate nga nkutegeeza nti mu Calnet gwe tuli naye olwaleero mu Calnet bano muna Uganda wangalira mu Dubai beekwate oba visa yaggwako bajja kuyamba okuprocessing okurenewinga visa yo bw'oba ekyaliko ng'omulimu tokyalina bajja kuyamba bakufunira omulimu ali e Uganda n'ali e Dubai nkugamba weekwate mu Calnet Global Services. Kim. Yes boss. Njagala tutunuulire ezimu ku klabu e Dubai zazzeemu okola endongo yazzeemu okola. Of course endongo yazzeemu okwajja naye lwakuba nti protocols nyingi mu clubs ezimu. Okay. Basically kuzaaba na Uganda seekaawe mabega yali ateekawo etteeka nti omuntu atali vaccinated takkirizibwa kuyingira mu club. Alina kusooka kulaga vaccination card, alina okuba nga alina ID, Emirates ID emukkiriza okuyingira mu club. But nga bumanyi nti seekaawe ono musajja wa business yetalwa mu kintu olwagize amateeka n'agenda ng'ayongera agagonzamu lwakuba nti kati obudde ate bwakyuseemu ssaawa 2 olumala okusaala ssaawa 2 klabu nga zikkirizibwa okuggulibwawo by ssaawa 8:30 ez'ekiro klabu music alina okuba ng'avuddeko. Kilabu zigulawo ssaawa mmeka? Ssaawa 2 ez'ekiro. Ne ziggalawo ssaawa mmeka? Ssaawa 8:30. Music alina okuba ng'avuddeko nga buli muntu atandise otambula okugenda ewaka. Ssaawa 9 klabu erina kuba nzigale. Tutunulire social distance mweri mu kilabu omwo mubaamu social distance. Anti kati sijja kugamba nti tubeeramu abantu tebabeera bangi olw'enkonomi okuba nti abantu ennaku zino baavu naye babeeramu ne bw'otunuulira club arrangement engeri gye beera nti dance floor ntono abantu abasinga baba batudde era n'entebe enkola gye baazikozeemu era ziraga nti waliwo social distancing.
naye lwakuba nti ekiriwo abantu batono mu kutwaliza awamu. Okay. Naye nga okucakala kwo bakyakala naye nga amateeka go gakyali mangi era bakyagagoberera. Naye nga kwo endongo yazzeemu ekwajja bulungi era nejjo bwabaddeyo bwetyo bwe kitambula mpola mpola. Omuntu alina kuyingira ne vaccination card? Ekyo kibaddewo emabega awo tutandikidde awo we tuviiridde mu yidi awo before nga tujja okuyingira mu yidi awo kibaddewo ng'omuntu olina okuba ne vaccination card okuyingira. Naye kati ekirungi ekiriwo nti bw'otunuulira ssaawa eno Dubai ndowooza nja kugamba nti 70% bali vaccinated. Abantu abasinga majority esinga yonna nti hotels companies zonna zayimirizibwa ne zisooka zitwala abakozi order yafuluma ne zitwala abakozi bonna bagende bavaccinating then balyoke bakomewo. Kati ne ku hotels ne mu clubs etteeka ne lijja nti ne staff ne baba wait oba waitress oba cleaner oba ne baba DJ naye yennyini alina okuba nga ali vaccinated. Ekintu ekirala nti buli kifo kyonna ekisanyukirwamu kirina okuba nga kigoberera amateeka ga SOPs nti ku mulyango ng'oyingira waliwo sanitizers we ziri ku mulyango. Every table eri mu club kuliko sanitizers. Era bw'oweekanga lwakuba nti nga bw'omanyi bulaaka bw'abeera emputu agigira. Neera mu club mulimu bw'osanga abalimu nga bali mu kuba endongo yaabwe nga masiki kweri. Mbeeramu abamu nga tebazirina naye nga kyo bagezaako okugoberera amateeka gavumenti ge yassaawo. Njagala okutwala omukisa guno okutumira ku muganda wange amanyiddwa nga Haji Hassan The Rock wa Mpombo African Restaurant awo ne yajjatiwo Sharifa mbatumidde nnyo. Mpombo African Restaurant basangibwa awo Naif Market awo ku Montreal Hotel wojja okubanga obasanga bakabi nnyo. Njagala kutumira ku bakozi bonna aba mu Calnet Global Services awo Business Center, Business Bay Dubai awo muli bakabi nnyo. Njagala kutumira ku bannayuganda abawangaliye Dubai muli bakabi nnyo. Mu Calnet muganda wange oli owa logistics gwe bayita Edward Muhumuza. Edward Muhumuza ali atya? Yali bulungi ali kiri atalina tabbu. Kale nga sinakuta njagala kumanya mu Calnet Global Services muddamu ddi okola era kiri kitya within Dubai mukola mutya okugondeza obulamu bannayuganda abali awo n'ababangaali n'abantu abava mu nsi ez'enjawulo kitambula kitya mubagondeza mutya obulamu era omunnayuganda ayagala okukolagana ne mu Calnet akola atya? Sebo ababangaali nga bw'oboogedde obulamu tubugonzezza bulungi nnyo kwegamba bali baganda baffe era bw'omugamba nti mu bangaali omuganda my brother n'amanya nti naye afiitinzeewo wadde nga kala ya njawulo naye nga mu Calnet Global Services tusangibwa mu business bay ku kizimbe kye bayita Clover Bay Tower era bw'otuukawo oba ogenda kutufuna bulungi oyinza n'otukubira ku ssimu zaffe ez'enjawulo +971 58-677-3211 n'otunoonyako ku mitimbagano gyonna ku Facebook, ku YouTube ne ku mikutu emirala gyonna osobola otusanga. Bw'oteeka mutesi mu Calnet Global Services ojja kubanga otusangako bulungi nnyo. Naye nga omuggalo nga bw'ogumanyi bwe guliwo tugezezaako nnyo okuŋŋaanya abantu abali mu nsi ez'enjawulo nga Bahrain, Oman, Jordan, Kuwait, Turkey bonna bajja kati kuba kyeyo wano kubanga wano wasava wasingako eri lwadde ng'etteeka lya wano ly'amaanyi naye kwegamba akasente okafuna nga kawerawerako. Bannyinaffe abali e Saudi ne baganda baffe bo waggale nabo babaggala covid mungi e Saudi bamuyita Delta ali e Saudi nabo babaggala tebasobola kukkiriza kujja wano Dubai baali nabo batandika okujja. Naye nga mu Calnet Global Services tuba services zonna nga bw'ozuulira nti ziri global tuleeta wano aba security abagala okuba obwasikaali atakwata mundu tuleeta ba cleaners tuleeta ba waitress tuleeta ba waiter
tuleeta abantu abooza ennyonyi n'okuzitikamu emigugu n'okutaaginga emigugu egyo egy'aba clients. Tuleeta abantu bapika bingi nnyo wano kasolooza nti oyagala kujja kukola ng'ovudde ku professional gye wasomerera ng'oyagala kunoonya ssente twegatteko tujja kukulowooleza tukufunire n'omulimu gwennyini gw'oba oyagadde wano mu UAE. Era bannayuganda kati tufulumya visas okusinga tunaba kufulumya tickets olw'ensonga nti tetunaba confirminga dates ze mugenda kubeera nga mutambuliramu okujja wano naye nga bangi nnyo. Naye kyenjagala okugamba muganda wange Ibula kyembadde ngezaho okutangaaza nti abantu abamu bajja wano kati engeri enjala nnyingi nnyo ewaffe buli alina akasente ke akatadde ku luwuzi ayagala kujja Dubai kuba kyeyo. Naye njagala mbategeeze baganda bange ne bannyinaze nti ebiseera ebisinga sooka onoonye waba ogenda okuteeka ssente olw'ensonga nti ogenda kugwa mu butego bungi nnyo bw'otamanyi. Kyova olaba abajja wano babadde banoonya bano human trafficking ne bano mwe bali abajja wano n'abeera jobless n'agenda mu overstay ne bamuteeka mu human trafficking class ebeera human trafficking bagamba nawe bakuyingiza wano ne bakuyingiza ekitimba n'ojja wano n'okolera overstay. So baganda bange njagala bategeeza nti temugwa mu katego ako. Kale, thank you. Kim. Yes, sir. Bannayuganda abatulaba baagala kumanya ebikwekweto bino bisinze kosa bannansi bansi ki ebizze bibeerawo ebyokuyoola abantu era omuntu ali e Uganda ng'ayagala kujja Dubai awo muwa amagezi ki okwewala okugwa mu butego bwe butyo okuyisibwa obubi okutulugunyizibwa n'okutikkibwa okomezebwawo nga tannaba kutuusa kukola kyakoze. Ebikwekweto bino Ibra bisinze kosa bw'oba otunuulidde okutwalira ku population nga bweri kanjogere ku saidi yange nti kisinze kosa ffe Abannayuganda kubanga saawa eno baayimiriza ennyonyi eziva ewaffe okujja wano eno naye totally business ye Uganda eri complete down. Kuva ku mwana akola ano waiter maid biki bonna abakozi wana abakola mu kago bantika bintu biki bano bandeeta bintu ntunda eno bintu business complete eri down ku side yaffe ng'Abannayuganda. Not only ffeka n'Abannakenya nabo business ebakosa nabo bali down. Kati bw'ogattako bano baganda baffe abava mu mawanga ga Asia abava Pakistan, Bangladesh, Nepal, Indonesia abo bate nabo kiri wasi kubanga ate population yaabwe nene nnyo wano ate be bantu abakyasinze okuyingira ano nnyo okubeera ano nnyo nti bangi bayingira legale. So kati ku magezi ge naali yagadde okuwa muganda wange yenna ali e Uganda ng'oyagala okujja e Dubai ebintu bibiri. Ekisooka tunuulira muntu ki gw'okwataganye naye omanyi nti tulina ebintu ebize Abannayuganda naddala abali eka mulina ekizibu kimu ogenda n'olaba oli olw'okuba olaba ali Dubai n'akugamba nti alabye offices nnyingi nnyo zino ziranga tukola visa gwe n'ogamba nti oli oyo olunakukolera visa akugulya etiketi ogenda kujja e Dubai. Ibra wali wano ebbanga lye wabeera wano olaba ekintu kye bayita omuntu bwa struggling e Dubai olina making sure nti omuntu akuleeta e Dubai agenda kusobola okuhandolinga kuva nti ku kintu ky'obalaba nti wano baga nti osabira omuntu visa gw'olina okumweyimirira gw'asabye visa gw'omweyimirira. Kati tuve nnyo mu kukolagana n'abantu ba sekinomu individual tugezeko okukwatagana n'abantu abali legit mu companies ezimanyikiddwa gavumenti yawa nti omuntu oyo osobola omanya nti omwana ajja ndeeta omwana okuva e Uganda agenda kujja wano alina watuukira wagenda okubanga asula alina wasobola okumupiikinga ku kisaawe waliwo asobola okugenda omufunira omulimu ne bw'aba alwadde alina watandikira medication. Reason being nti kampani eyo oba oyo omuntu aba amuleese alina medical insurance esobola okuyamba omuntu oyo. Ekintu ekyokubiri lwaki ŋŋamba nnyo abantu nti baleme kukwatagana abantu ba sekinomu individual si kibi oba sigamba nti kwogera bali kubalemesa business naye olw'okwewala embeera y'Abaganda baffe gye bayitamu nti abaana bangi oli omugulira okuweereza tiketi ne visa n'otuuka n'ojja n'otuuka ku kisaawe tewali akupiikinga tomanyi kiddako tomanyi wolaga. Okay bw'aba akuyambye n'akujja ku kisaawe babaleeta ne babasuula ano ku banias
ne babaleka okubeera bwova ku kisaayi bwoti oluvaali ku Daira City Center oba oli wano ku Banias ne babateekaawo n'amugamba kanziro bakangende wano mu woteeri oluyingira woteeri afulumira eri mabega ye n'atambula n'agenda tolina namba ya wano okyali ku namba ye Uganda tumanyi wootandikira bibyo ogenda oku endinga up ng'oli mu overstay or sometimes police ekutte bwaba wala ofundikira agenze emize emirala so n'aligezezaako okugamba nti gezaako okukwatagana n'omuntu ali legit topa kukalwa kuba nti njagala genda bweru but kale bw'oba ng'oli eyo nga wandyagadde okujja naye nga tolina muntu mutuufu gw'olina kukwatagana naye Ibra w'oli oli Uganda channel y'abantu bagiraba leka bakozese that chance bakubire essimu yagambe yakwebuzeko nti Ibra omwana nga ayagala genda bweru oba njagala genda bweru oba sister wange ayagala genda bweru naye muntu ki gwe nkolagana nnyo naye omutuufu nti omanye nti Ibra ajja kukurekomendingira oba ojja sobola okuyamba okulaga omuntu omutuufu bw'oba olina osobola okukwatagana naye agambe nti bw'oba ogezezaako abantu bwe bati ne bwe bati I think it can be better so thank you Kim yes please obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda abatulaba tusiibule obubaka bwange obusembayo nja kusooka nebaze bannayuganda okubeerawo nti mukama yeebale basobozesa weewaawo embeera tennatereera naye nga embeera tugiraba si nnungi nti tujja bakubiriza kwongera kuguma mwegumye eri Mukama Katonda mugoberere amateeka ga gavumenti naddala ga Ministry of Health gesaawo okugezaako okwewala ekirwadde kirumiima amawuggwe nti yambala masiki obulwadde buluma bya serious yambala masiki naaba mu ngalo ne sabbuuni gezaako okwewala mwewala enkuŋŋaana tomanyi muntu gy'ayise naawe jajja ekintu ekyokulala nakugamba baganda bange mubeere bakakkamu embeera ejja tereera then nzikiriza mpiseewo kino nti omuntu yenna ali eyo nga yali agadde okujja okulambula ku UAE if I'm talking UAE I'm talking United Arab Emirates ne states zave 7 osobola okutwekwata nga ffe abamu Calunet Global Services nti nze ye sector mwende oba ye office mwendi nkola nga tour guide mu Calunet Global Services okulambuza Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Mulquain zonna states zonna n'okulambuza adventures ez'enjawulo ebintu ebingi ebyenjawulo nti osobola okuba nga onfuna ku namba yange eri +971 52 98 58 472. Okay, tutebwamu ssente aba Almeridian Ventures Limited bano bajja kutwala kuba kyeyo kata era nga ngamba muna Uganda ali Uganda n'ali ekata nti weekwate company eno bali ku Facebook bawandikire ate oba bawandikidde ku namba z'essimu ezo obagambe enamba emwe nagifunye ku Extra Digest mugoba nsonga wa Ibrahim Mukasa njagala kunyamba mu kino ne kino ne kino ne kino ne kino atasobodde kuba simu ng'osobola okutambula of course genda kentindaawo nga wakava ku hardware world n'oyingirako mundaawo kati ni nnyo ku kafeni stage ku hampu awo oba obabulizo ojja kubanga obatuuseeko bano bajja kutwala okuba ekyeyo mu kkata munnayuganda awangalire kkata beekwate naawe awangalire Uganda beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga nkugamba nti okulabika obulungi n'okuwangaala n'okunyirira n'okubeera ng'oli mulamu kozesa products za Dynafarm aba Dynafarm bano bajja kuyamba nnyo bayina fertilizers bayina food supplements bajja kuyamba ku skin omwami n'omukyala bayina ka coffee akalungi ennyo akayamba abaami n'abakyala balina ebintu bingi products nyingi nnyo ziweetaaga ng'omuntu gendayo bayina consultation about health obulamu bwo bwonna bakuteeka mu biba ne bakebera ne bakubuulira oyimiridde otya weetaaga ki mubiri mu bulamu ki ekiyitiridde okikendeeze ate ng'era bayina ne consultation about nutrition endya yaffe osobola okuba nga waliwo emmere gy'olaakinga mubiri nga togimanyi so weekwata ba Dynafarm genda awe Kololo Mackenzie Val plot 19 ojja okuba nga obasanga aba Dynafarm bakukwasaganyiza ekintu kino kitambule bulungi kube namba y'essimu gy'olabaawo eya 076 neziddako
obeere ng'obagamba nti njijje ku Extra Digest mugoba nsonga wa Ibrake njagala kino ne kino ne kino ne kino. Gwe ayagala okufuna eddagala eriri obwomu gye riri, ayagala okubeera distributor gendayo mukwatagane bakubuulire kikyolina okukola na mitendera ki. Kale tweyanza nnyo, tweyanzege. Kim, thank you. Mukalnet kwoli taata kwendi taata obubaka bwo obusembayo eri bannayuganda okusiibule muganda wange. Nze nja kusookera ddala okwebaza bannayuganda olw'obuwagizi bwe mutuwadde mu kaseera kano akazibu ennyo ketuyitamu ak'obulwadde buno obukambwe bwajjira ensi eno ne bugijjula yonna. Mwebale kubeera nga mututaddemu amaanyi ate ne mutuwa omukisa okubeera nga tubasuubiza nti tugenda kukomoko era tugenda kubeera nga tubaweereza. Naawe bwennyini abasiima emirimu gyaffe nga bwe mukimanyi nti tubaleeta wano abantu nga 5 buli mwaka. Omwaka ogujja era tujja kujja Uganda tulondeyo abantu betusobola okuleeta wano kuba ekyeyo ku bwereere nga tulina kantu konna kootaddemu olw'okusiima ennyo ate n'okwagala okuddiza ensi yaffe Uganda ate n'okwagala ensi yaffe ekulaakulane. Naye kye njagala obategeeza mwenna abali e Uganda nti mugezeeko okulaba nga mwegemesa. Bw'oba ofunye chansi ekugema akalwadde ka COVID-19 gezaako nnyo okulaba ng'ofuna vaccination eyo kubanga kigenda kuyambako nnyo okubeera nti wonna w'onootuuka ojja kubeera mulamu. Wano e Dubai kati bakebera Emirates ID yokka bweti ne bakulaba nti oli vaccinated. Just Emirates bagiteeka buteesi mu kuuma wali nga balaga nti ono ali vaccinated. So mugezeeko nnyo okubeera nti tufuna vaccine ewaffe Uganda wadde nga tunayo tugirabira nti bakugemye naye gwe gezaako ogifuna omanye nti oli mulamu. Twagala nga muli balamu mujje wano tubaweereze kati mulina ndwadde yonna ebatawaanya. Mukawanet Global Services, Dubai, UAE. Thank you. Tweyanziza nnyo, tweyanzege Michael Mukalazi. Webale nnyo, webali ddala. Njagala kusiibulira wano naye nga sinnasiibula. Njagala kwebaza muganda wange Kim. Thank you so much Kim. Webale nnyo, webalire ddala. Thank you so much. Thank you so much. Has been a great show. One love my brother. Njagala kwebaza muganda wange Mukalazi wa Mukalnet. Thank you so much. Thank you so much for turning up. Njagala kwebaza aba sponsors baffe, njagala kwebaza Dyna Farm. Thank you so much. Njagala kwebaza Roast Coffee Academy, nebaze Sun Cargo Shipping Company, nebaze Almeridian Ventures Limited. Thank you so much. Ne Mukalnet Global Services. Nze Ibrake Mukasa kulwa Extra Digest mugoba nsonga. Mbagaliza birungi bire. Thank you so much Idris, Daniel, Keith, Anthony. Omukama Katonda abakume alongside one Michael Luaga all the way from Fanero Services. Nkwagala nnyo. Beera bulungi, weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.